abantu abanebenjuya mugenzi Kato Lubwama abakulembeze bannange civil opposition abaka ba parliament muna abakulembeze bannange muna bakadde baffe abatukulembera mu ati abatukulira mu myaka mu ati ne betulabiddeko ne betukoze nabo mu ati bakungubazi bannaffe mwenna abasebo ne banyabo kitalo nnyo kitalo ddala aba VIP ebimwagala ne babagamba okwekalakaasa njagala okubebaza abaganda bange mwenna olw'ekitiibwa kimuwadde munnaffe Kato Lubwama okumukungubagira mu kitiibwa ne mukwano okusingira ddala ssebo honorable Nsereko njagala okwebaza obambadde ngoberera endabira emikolo gwe omu ku mikwano gya Kato abagira emitambo webale nnyo webalire ddala mulaga mukwano baganda bange olwaleero nzize wano ku lw'enju yange n'abantu bange ne baganda bange okutuusa okuwagiza n'okusaasira eri namwandu abaana n'ab'enju ya muganda waffe Kato Lubwama. Eggwanga lifiiriddwa, entertainment industry efiiriddwa, obuganda bufiiriddwa, n'oluuyi oluvuganya gavumenti oba olwanira enkyukakyuka bufiiriddwa. Nze nno Kato yabadde kyali wange nnyo, naye abadde kyali waffe ffenna as a family, ate mu ngeri nnyingi nnyo bwezira mu art nesanga family member nga tuli wamu. Bwezira bwe twali mu parliament ey'ekumi twali ffenna, era twakwatagana nnyo mu period yatugikwatako. Bodda mu mikwano gyange egisinga mikwano gya Kato Lubwama mubalabye nga babogerako babigirwa bawayiswa nawe ketuloba wano mwana naye that was Kato, ladies and gentlemen. Eggwanga lifiiriddwa omusajja omuyiiya apulayize role ye ey'amaanyi ennyo. So situnuulira just nga nze omuntu naye kyabadde atugasa ffenna okutwalira awamu. It's an inspiration. Temwandibadde wano wiiki nnamba nga Kato tali wano. But most importantly, obuganda bufiiriddwa. Tuli baganda, kitukakatako okucelebratinga muganda waffe n'okumukungubagira n'okumuwa ekitiibwa ekyo ky'abasaanidde. Tekitwetagisa kuba nti tubadde close nnyo Kato. Kale nno ntuusa okusaasira kwange ku lw'abannange, ntuusa n'okusaasira kw'obwana bwa Nuupu ng'omugenzi bw'abadde atera okubuyita okusaagirira. Baganda bange, tulina ebitugatta bingi nnyo okusinga ebitwawula, bingi nnyo. Babyogeddeko nti kati wano wetusinkanira bwesobola okuyitira Honorable Nsereko Menton Prince okusobola okufunira omukisa Nsereko oyo naye mwana mwinako endugu, naye tuli baluganda, tuli baana bawamu. So ebiseera nga bino twebaza Katonda nti tukyalina culture eyo etubringinga together ng'abooluganda. Sebo meya tukwaniriza nnyo. So tufiiriddwa, mutulaba bwe muba mwetegereza abasebo ne banyabo newankubadde batera okwagala ennyo otufuula abantu ab'okuzannya obuzannyi. Naye nze nali sinaba nagenda mu nsonga z'abakulembeze nga Kato Lubwama gyali. Olwo generation yange yalowooza nti ate erina kyeyina okuteekawo ekyobusungu si byakusaaga busaazi. Era bwe twatandikira oluyombo ne Kato twali mu parliament nkubagana eno n'obusajja Nsereko bamukutte mbadya Kato ali mu kuzina mazina. Aganyekutiri kusuli gaba omanyi naye nga bwatubadde mu kwegaba nga tu exchange nga bwe tutyo.
kati ate mikwano gyaffe abamu banyiga nga bagamba mwana olaba Kato laba bwayogera ku president wa Africa. Kato ye bwali mukulu wange yerabira nti nafuukira ddala president wa Uganda. Nasigala nga kyaleetezaawo naye nange bagambye nga lireeta mukwano era nga babawo ebiseera ebiri important nga out of the camera tukwatagana. Honorable Nsereko ajja kuneyimirira gwe basemba okulongoosa muganda waffe Kato Lubwama. Nagenda ne road mayor ku ddwaliro ya Metropole ne tukyalira Kato Lubwama n'ebyo nga si bya kamera kuba kitukakatako nkakasa n'ebyabadde yekyanga kyangaawo nga nafunye obuzibu era yandisooseewaawo ne bannanga abalala kubanga kitukakatako. Nekiri important tuzimbe eyo culture tugiyigirize n'abaana bamenye nti tulina okuwangana ebitiibwa ne bwe tuba tusaaga. Tulage ekifaananyi eky'omukwano kubanga ebintu bingi nnyo bye tukola babigoberera ebya siriyasi. So mu kaseera kano njagadde mu ngeri ey'enjawulo famire ya Kato Lubwama bannange basaasire naye muganda wange Kato lwaleero nga tukusiibula njagadde omanye nti sikulina akombwa tambula bulungi mulongo era bwe tuba tweguddeko mu paati 2 manye nti tuli ba Luganda, tuli baana ba Nambi, ate tuli ba artist, ate eggwanga litwenyumirizaamu nnyo. Njagala obasaasira mwena ba artist bannange tufiiriddwa naye kale bwe kubanga okufiirwa kwe kusigadde tugatta kutugatte nga tuggyemu ekyamagezi. Kale bwe kubanga okufa kye kisigaddewo okutujjukiza importance gye tulina tugimanye. Bannange ba artist tuli intelligent. Bw'oba otutte ebbanga n'osoma articles mukadde waffe Ashraf Somogerereza awandiika ojja kumanya tuli intelligent. Honorable Mpuuga kyogeddeko munnange tuli intelligent. Kato was an intelligent man. You artists, you are intelligent. Fe highest mark ya intelligence. Waliwo omusajja omu emmotoka bakyasinza okuba omugezi bamuyita Marcus Garvey yagamba a civilization is not complete without its art, the highest form of expression of human intelligence. Thank you. But you artists have let thieves run away with what belongs to you. Era nasanyuse nnyo nga mundaba muganda wange John Segawa annyonnyola ku TV nti tebalina ate tufuula batategeera nga teffe tusinga okutegeera. Tosobola kuŋŋamba nti mwekolamu omulimu nga mugukolera mu ofiisi ya muntu. Sinze artist yasooka okujja okwogera amazima bangi nnyo bagoogera. Sinze artist yasooka okujja okulaga abantu nti eno ensi yammwe. This is reality we are talking about. Muganda waffe omu yabadde wano n'agamba nti no tulekerawo okwogera ku byobufuzi nga tuli ku bafu. Simanyi kikyoyita byabufuzi. Bassebo ne bannyabo n'ettaala eyo eyaka ekulaga layiti ebyo nabyo byabufuzi. Kubanga bannabyabufuzi be basalawo oba osobola okubeera balbu eyo oba tosobola. Mwe ba artist mukimanyi bulungi nnyo. Bakadde baffe abakulu muzze mubigoberera mubimanyi bino ebintu. Mumanyi ensonga lwaki batta Byron Kawadwa era impact yali alina okubeera nayo. Mumanyi ensonga lwaki Okot Bibite yafeesinga kyeyafeesinga. Mumanyi lwaki Sebadduka yawangangusibwa. Mumanyi lwaki Fire yawanganguka. Mumanyi lwaki Kyaliwa Fire bamutta Jessica Sirivu. You know the facts. Tekina kulinda abaana baffe babazukulu baffe ne babenefitinga from that. Abaddugavu babeera basirevu okumala emyaka 4 paka wavayo bali abakambwe ne bagamba enough era ekyo ne kikoma. Singa tebavayo singa tukyali basirevu. Olunaku lwaleero batuvuze mu nfuga ey'obumbula okumala emyaka 4. Nabadde ndaba mukadde wange Senkubuge Siasa nga bali ku interview wano wennyini nga bagamba mwazanyanga emizannyo ne muzannya ndiwulira ne muzannya 30 years of bananas. Lwaki temukyasomesa abantu ku bikwata ku ggwanga nga muyita mizannyo? N'agamba okikola kati bakuba amasasi. Leeta stories bakuba amasasi. Kyemugambe eddembe lyaffe lyatuggwako okutuuka ku ekyo namwe ne mukkiriza. Mwatuteekayo ndikakati tufe abakulu ttaano okufa. Okay, siri mukulu nnyo nebalira mu bakulu. Abaana bano abaddako mwagala basange industry nga terina any bit of freedom.
mukimanyi nti fessuubi lya Uganda eririwo kati sinsobi basebo ne banyabo nti olunaku lwaleero abakulembeze ba politicians ne ba leaders bakusikunganirwa Kato Lubwama. Sinsobi nti olunaku lwaleero after Kato Lubwama okubeera mu parliament, after nze okubeera mu parliament, tulinayo Geoffrey Mutaya, tulinayo Dr. Hilda Mani, tulinayo naawe sebo nkulabanga artist. Okay? Sebo Dr. Dandi oyo mukulu gwe bayita Nalukola twamuyitanga Dr. Dandi mu 97-98. Era yalinga muyimbi ng'ayimbanga Shaggy. Singa sikyakumpaabira mu kooti nandibajukiza yakayimba ke kamu. Kalete. Mbajukize Nalukola bwe yayimbanga. Mbajukize Dr. Dandi. Tewayimbiranga ddala. Angambye akkiriza alowooza nti Dr. Dandi ogwe mulaba gwe bayita Nalukola lawyer wa DP. Twayimbanga naye nga nyimba ne mukwano gwange gwe bayita Master Parrot. Nga twagala nnyo twalina kayimba ke bayitanga Hot Guys in Town. Naye olulala baali bamuganya okuyimba ne muwa chance naye ajamingemuko naffe omanyi nga bakulemesa okuyimba kiringa mwe ba politician nga muno tagenda kufuna chance kwogera. Era jana Emiliano n'ogamba pozi kamba wewe ne onaleko kunya abagozigede. Naye nayisawo bakabwe naffe bwe twabeeranga. So lunaku lumu mbali ku stage nekyali wange Master Parrot. Twali babi nga tebasobola tugana kuyimba. Naye nga Dr. Dandi yatambudde kuva Kawempe azze bamumye okuyimba. So ne mulande ngamba featuring Dr. Dandi naye naye mukana ajja ku stage. Naye yali very talented. Twayimba ne muwa microphone. Yayimbanga Shaggy. Yayinamu kekirimi. Nemusirike banyumize. Ngakwata microphone kagamba I feel so proud of Dr. Dandi when I feature these two hot guys, Mr. Bobi Wine and Master Parrot. So, wetutyo bwe twabeerangawo basibo ne banyabo. Bamfuye n'okunfuuya. Edi zitereke bampadde kyabi. So, mikwano gyange mu kaseera nga kano twagala nnyo okulaba nga tukomyawo omukwano ogwo, nga tukomyawo obwa Sseruganda obwo, but most importantly nga twejukiza obuvunaanyizibwa bwe tulina. Obuvunaanyizibwa obwo butandika nga tukwataganye ng'abooluganda. Yagala nango chiptanya mukulu wange Nyansi yayogedde nti abaana ba wano tukozesebwa nnyo okulemesa enkyukakyuka yaffe. Abaana ba wano tukozesebwa nnyo okunafuya bannaffe. Abaana ba wano tukozesebwa nnyo okwenafuya. Kiri very important buli omu akijukize munne tuleme kijjukiranga nga tuziika bannaffe wabula tukikozesa ekitubenefiting. Njagala okubebaza okuteekateeka enteeka zino zonna Nganda waffe Kato wumula mirembe kama akusasire byonna ebyakusobako ffenaffe tulina buzibu era tujja kusigala tukwatagana ne family in case abaana abamu redi bakyali baffe tujja tambula tutambuze obulamu tucreating memories ennungi simbi tuzimbe entindo tuleme kuzimba bisenge tubeere lumu ng'abaana bannambi kama bampe omusango. President Kyagulanyi amaze okwogera, Julius Katongole maze ogikwata. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Flavia Namulindwa nkutumiddeko mwannyinaze. President Kyagulanyi, Julius Katongole mmera nsanafu ndi ku kamera awo. Pull up slowly. So President amaliriza okwogera. Bebaza mwenna abaliko mumera nsanafu nze ali wano ku kamera mbatumiddeko mwannyinaze Flavia Namulindwa kulabye kwoli. President agenda kutwalayo obubaka. Okay. Tweyanziza nga President bamaze okwogera. Genda kusaba basebo ne bannyabo tumbewumbe ekitundu kino ne Katikkiro w'ekika ky'Effumbe. Mwebale nnyo mwebale ddala. President amaliriza. Devi
tulindeko president atu manyize nsooka okubalaba mwena ejjinja nga muzze kuzanya kitalo nnyo kitalo ddala ekyamulongo waffe Kato Lubwama yatuludde ku maaso nsaasira nnyo jjajjaffe okusabira jjajja Mukunda jjajja Sempala olw'okufiirwa saba tusirikeko mikwano VVIP tukume ekitiibwa kya Kato nga wadde akyagala mbegayirire tukakane olw'okufiirwa muzzukulu waffe Kato Lubwama. Kato